Abatuuze b'e Busaabala ku mwalo batabukidde ssentebe waabwe Henry Sseggujja gwe bagamba nti bamukooye nga kino kireesewo okwekutulamu ebiwayi nga bamu bamuwakanya ekintu ekibatabudde ne batandika okwesikasika n'okwagala okulwana. Abatuuze beekutuddemu ebiwayi olwo ne batandika okweyogerera amafuukuule. Bagamba nti ssentebe ono tasobola kubeera mu bifo bisatu okuli okubeera omutongole wa Kabaka, ssentebe wa LC ey'okubiri ate era nga ye ssentebe wa LC esooka. Kati yaddira mukoddomi we yawasa muwala we gwe yateekako ye gwe yateekako nga chairman. Abantu bali basatu nienda kulonda ero sisa wenu ntwa. Wanera bategezezza nga bwe banyigirizibwa mu bintu by'okutunda ettaka kuba batayagala kubakubirako sitampu nga yekwasa obusongo obutonotono. Juzi wano military yajja wano kumukwata. Bwetuyinanga sekuritale waffe military yajjawo bamukwata bamulyanga kakadde kalamba nga endagana sedinga zampewo era mbadde nsaba nnyo abantu bagula ettaka ly'e Busaabala beegendereza. Kati ensonga gye bawadde eri mukama waffe chairman yogamba nti tasayininga ku bibanja naye nga naye muntu mukulu alina amateeka g'agoberera. Ayinza okuba nga ensonga ye ntuufu butasayininga waye mutongole wa Ssaabasajja. Embeera eno ewaliriza akulira poliisi y'ekibiina Luyinda Shamim okuyingira mu nsonga zino era ng'agezezzaako okubakkakkanya n'okubalemesa okulonda ssentebe omulala ng'agamba nti olukiiko luno teruliiwo mu mateeka kyokka ne beerema. Oluvannyuma kansala omukyalo ow'ekitundu kino Winifred Nakakande Kyanjo azze n'atuuza olukiiko olulala basobole okusala amagezi. Nze omulimu ogwange kutwala ki birowoozo n'ensonga eyo nze nkimanyi bulungi nti muli batuuze muli bannayuganda abalina eddembe lyammwe. Gye biggweredde ng'olukiiko luyiise era ne babasuubiza okuddamu okutuuza olukiiko olulala. Shube Nakaziba yakusakidde eggulire lino ku Rabukedde TV1.